ebintu bwe buli je bujja katambi n'ateekako. Okay, onaabuuza Amina akandi Imaam bwe sibika ku mutwe bwe sibika ku mmere mbu shaitani egirya bwe tuba tugenda kwebaka oba kutereka ebintu byaffe bino okubikibwako. Era mu bimu bye tukola nga tugenda okwebaka waliwo hadithi emu nga omubaka sallallahu alaihi wasallam atulaga semaka byalina okusembayo nga tannebaka. Ekyewuunyisa semaka alina okukebera enzigi zonna naddala main entrances, enzigi ezifuluma ebweru okulaba nti zonna, kubanga abantu bayinza okugaya lwezisiba zeerabira. Semaka teyebaka nga teetolodde ennyumba ku nzigi eziva ebweru. Nyumba waliwo ezina enzigi nga nnyingiko eziva ebweru. Ekyo nabyo yakikubiriza sallallahu alaihi wasallam. Ekirala okubika ku byokulya n'okukakasa nti ebyokulya byonna bibikiddwako. Ekitali ekyo shaitani ebizannyiramu mwe tujja kibaita oggaga. Naye oba obikkako osoma basimala nti bisimillah, kubanga bw'otasoma era oba tobiseeko ku shaitani. Okubikkako soma bisimillah obikkeko. Ekyewuunyisa ne bwe obisizaako omulawo naye nga osomye bisimillah, ate asinga abisizaako olusaniya nga tasomye. Eno protection gwe gimanyi eri wano ogamba nti bisimillah n'obisaako giyiiko mu kikopo, asinga abiseeko ne bakuli nga tasomye. Ade tuteekako buteesi somo ino okusoma bisimillah. Alhamdulillah. N'ebirala butaba butebaka mu nnyumba erimu muliro, muzikize omuliro gwonna. Muliro kitonde si kyakusaaga. Ekitonde ekigenda okukola ku yawmul qiyama ekyo kyolaba ebitonde byonna bagenda biteeka ebbali, kubanga Allah alina nti wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu. Teri amaze amanyi muwendo gw'amagye Allah gwalina okujjako ye. Alina amagye, amazzi ago galabago. Allahu akbar, olirejjerera ku ttaka eryo olaba nga yagatuweereza Kampala asigalawo. Alina amagye, enjuki enjuki zokka ne baziwa mu Kampala wano tusigalawo ensanafu. Odduka tutunudde n'amabega togenda na kintu kyonna. Kati ali batugamba nti wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu. Teri amanyi magye gayina, naye weewunye magye gonna kuyama agenda kukwesako limu muliro. Naye wano wegali amagye ago wano wegali era gawuliriza obutala oluusi oba amayumba nga ekiri abantu beebase, naye ku kiyama agenda sigaza ejjeeri yayagala lyokebera tagenda kukwatako. Yagamba ka battalion kano kabakoleko gonna ago magye. Kati omuliro ge gamu ku magye ag'omutaana. Tetwebaka mu nnyumba nga mulimu omuliro. Yakikubiza nnyo oguzikiza sallallahu alaihi wasallam. Balubu anti ogwo omuliro balubu ate kiki? Era nga yatabuse sparking omuliro ennyumba yonna era baga amasannyalaze gatandikidde mu kasitoowa, amasannyalaze gatandikidde tuba bibulira bulijjo. Omuliro ogwo omuliro gwe nnyini era gusirisa bulijjo zifakitole zikampani biki. Balubu ogwo omuliro tewali njawulo, ojasi bagufunza bufunza ne bajjamu akabiriiti naki ate nga gwe gusinga ogw'omutawaana n'ogusinga guyinza n'okwokera guzitandikire wammwe ne gwokya ne banneiba bonna ne gupasukapasuka ne gugenda nga gutabuka. Kati yabikubiriza sallallahu. Kati okubikka ku byokulya tusoma basimala. Basebo ekyo n'emirimu gy'abasajja nno weetoolola ennyumba, abaana basomya amaduwa beebise yenno kati bisobolayo. Abaana basobola ne ba maidi, ate bw'ogenda mu bedroom naye ajja atavuka anti waliyo maidi, ate naye olaba tekijja mu buntu. Osituka ki ng'omaze okutuuka mu kisenge? Bagenda kubika abaana bange nina basomera ku dduwa mbakwateko Ikhlas, Nas ne Falaq ne Ayatul Kursi. Mbadde mmanyi nti bwe bagamba ne beesomera naawe basomera? Waliwo abeesomera abatasobola ng'abato osobola okubakwatako. Ne wabaawo abamu bebakati munneebako n'omuzukusa nti ddamu bisome wadde abimanyi. Naye toyinza kugendayo nga waliyo maidi, era bw'ogendayo bakisajjasajja. Kyola nagaa nze bamasheka batulaga nti maidi ekimu ku bintu by'omutawaana ewaka abateeka ku bunkenke mwenna. Omukazi amweraliikirira okubba bba,
n'omwami ayegomba maid odit ne maid yegomba omwami kati waka tulina bivukavuka nga bisonka ebyo bisoma senior 6 naki nabo benyini kibalina mirembe begomba maid tata yegomba n'abavubuka begomba kale muntu omwe ayingira mu family n'agisa ku tension ogu tumugireho ddala osanga abakyala gwe saaga notula mu ddiro nga haji mwali gwe saaga nokuyita naga haji wakoma obeera mu bedroom yo gwe nokali kakati omuntu anajjawo emirembe haji atyalina mirembe buli kaseera ali mu kuwoninga maid haji naye naafuna n'obukyawe muli n'abakyawa tuleetawo bembi nga toliwo nakubba eŋŋumbi tuleetawo waaki tumugjewo tuneeyoleza mpolampola tuneefumbira mpolampola okusinga okubeera ku bunkenke asinga okuba ku bunkenke nga maid azze waka ye mwami bw'asekako naye olayika omwagala ate bw'atuggubala no maid alaba bwintu wayo omusajja alinga munamagye kakati nobuuza tutukole ki olabira otali waka n'omuntu nga tonyumyako naye tayagala akulamuse kulikayo haji sweta no haji obulamusa bwaki obuuza bwaki bubwo abange